Olunaku lw'eggulo General Taban Deng Gai lweyalayiziddwa ng'omumyuka wa President wa South Sudan asooka. Ono ye yasikidde Riek Machar eyadduka mu kibuga Juba awali ekitebe kya gavumenti ekikulu. Oluvannyuma lw'okulayizibwa, Deng ategeezezza ng'ekiseera bwe kituuse South Sudan okuva mu ntalo wabula balwanirira okuzza emirembe mu nsi yaabwe. Struggle to bring you out from the suffering. You don't deserve to be displacing your own country. Enjuyi ezirwanagana mu South Sudan okuli olwa Machar ne Kiir zaakola endagaano mu 2015 mu ggwanga lya Ethiopia okulaba nga bakomya okulwanagana wamu n'okukola gavumenti mu zzaŋŋanda. Wano President Salva Kiir wagambidde nti babadde tebasobola kuyimiriza ndagaano olw'okuba omuntu omu abuze. Of course, this agreement cannot be personalized. That if X is away, the agreement will be shelved until when that person comes. Abantu abateekebwawo mu kago gwa Afirika okulondoola endagaano eno basimye okulondebwa kwa Deng kubanga kugenda kutambuza enteekateeka yonna. Omusasi waffe ali e Juba Daniel Mugerwa ategeezezza ng'embeera bwezze mu nteeko. Saawa zino okulwanagana okubaddewo okuva ku lunaku lwa okwatanisa ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 7 ne kusande nokubeera kw'amaanyi nnyo kati kubadde kuweddemu amaanyi. Wabula kigambibwa nti oludda lwa Machar terwasanyukidde kulondebwa kwa Deng nga Machar tamukkiriza. Okuyombagana wakati wa gavumenti n'ekiwayi kya Australia nga bagamba nti Taban kyakozesa kirungi era bo tebakisemba okubanga avaayo mu kibiina kyabwe okujja okweyunga ku gavumenti. Dr. Riek Machar yalayizibwa okubeera omumyuka wa President asooka mu Apuli w'omwaka guno ng'emirimu gye alina kugikolera mu kibuga Juba. Kyokka olutalo bwe lwaddamu mu kibuga, Machar n'asalawo okuleka ofiisi ye nga ne gye buli eno tamanyiddwako mayitire. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.